Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa Gatonyo ba January 1986 abaali abayeekera ba National Resistance Army nga baduumirwa Yoweri Kaguta Museveni baawamba obuyinza wano mu ggwanga okuyita mu kuvuunika gavumenti eyali ekulirwa Tito Okello Lutwa. Okuva olwo Pulezidenti Museveni yalina obuyinza bw'eggwanga lino nga n'ekibiina ekyali ekyabayeekera kyafuuka National Resistance Movement era ng'olwaleero lugiweza emyaka 40 ng'akutte enkasi. Wakati mu kukuza olunaku lwa meenunulo olwaleero olwateekebwawo okujjukira NRM lwe yajja mu buyinza, emikolo emitongole gibadde mu kisaawe ky'ameefuga Kololo mu Kampala, ng'era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu. Ono Kololo atuuseyo ku ssaawa 4 n'ekitundu eza Kalasa Mayanzi era ng'ayaniriziddwa omumyuka we ku bwa Pulezidenti Jessica Alupo, omukubiriza wa Paalamenti Anita Among, ng'era omukolo guno gwetabiddwako baminisita ab'enjawulo, abakulembeze ab'enzikiriza n'ab'ennono ab'enjawulo. Ng'atuuse Pulezidenti alambudde ennyiriri z'abasirikale n'abajaasi. Mu kwogera kwe, Pulezidenti Museveni yakalondebwa obuto ku kisanja ekirala ku ntebe y'eggwanga yeebazizza bannayuganda olw'okujjumbira okulonda era n'abasaba okwetaba ne mu kulonda okulala okusigaddeyo. Obukadde 8 abaamulonda. million of my supporters did not turn up. Naye ng'ate obukadde 10 tebwajja kulonda. Our supporters. Obukadde 10 obw'abawagizi baffe aba NRM tebajja kulonda. Because in May, on the 6th of May, kubanga nga 6 ogwokutaano omwaka oguwedde, when we registered our members, bwe twawandiisa bamemba baffe, we had 21 million members. Ono alaze empagi 5 ze bassaako ennyo essira oluvannyuma lw'okukwata obuyinza omwali okuzza obujja eggwanga, okutumbula ebyenfuna omuli okwongera omutindo ku bintu byagamba okuba nti gavumenti ezaasooka zaali tezibitunuulidde. Okudda engulu ebyenfuna bya Uganda okudda engulu, kubanga ebyenfuna bya Uganda byali bizirise, kati NRM n'ebizza engulu. ebyenfuna nga bwe muwulidde nti byali bizirise. Museveni alaze nga Uganda bwe yeeyongedde okutunda ebyamaguzi ku katale k'ensi yonna, kyagamba nti kyongedde embavu mu byenkulaakulana by'eggwanga lino. Adding value to the raw materials for parks which have come up all in this time. Ebyo bye bibangirizi by'amakolero ebitondeddwawo mu bbanga lino byonna bize mu kiseera kya NRM. That's why somebody told me that when you go to the supermarkets now, 65% of the products are made in Uganda. Ayogedde ku nsonga y'obuweereza nga nabwo obusiddwako ennyo omulaka wansi w'obukulembeze bw'omuli okukola enguudo, okutumbula ebyobulambuzi, ebizimbe ne wooteeri ebizimbiddwa n'ebirala, so ng'era agamba nti eggwanga likuze mu bya tekinologiya. Okay, that is tourism. Ebyo bya bulambuzi. One of the services. Bwe bumu ku buweereza. Hotels. Tulina amahoteri. Transport. Ebyentambula. Entertainment. Ebyokusanyusa. Creative art. Mu kisanja kino ekijja kye yakawangula alaze okwongera amaanyi mu kulwanyisa obwavu mu bannayuganda, ng'era wano alaze okwongera ensimbi mu nteekateeka ya PDM okuva ku bukadde 10 ezibadde ziweebwa buli muluka okudda ku bukadde 4. 30% of the people are in the money economy now. Kubanga kati kikakasiddwa nti abantu 7 ku 10 bali mu kowe eri abo abakola ssente. It is the 30% that are outside the money economy now. Kakati 30 ku buli 10 ago ge gali ebweru w'okukola ssente. Therefore, that's why we are going to put emphasis on PDM, enough PDM money to reach all the homesteads. N'olwekyo tugenda kuteeka essira ku PDM, tufune PDM ng'amala abune mu maka gonna. So PDM plus all the other funds, the ghetto funds, border funds,
n'olwekyo PDM n'ensimbi ziri eza bodaboda n'eza ghetto. The cultural leaders, we shall create a fund for them. Abakulembeze ab'ennono nabo tujja bafunira ensako yaabwe. The religious leaders in their dioceses. Ebyenfuna by'eggwanga alaze nga bwe bigenda okweyongera okukula olw'amafuta agagenda okutandika okusimibwa wano. Omukolo gw'omulundi guno gutambulidde ku mulamu okugamba nti okusiima bamwoyo gwa ggwanga abaaleeta enkulaakulana ey'omuggundu ng'era abantu 33 baweereddwa emidaali olw'okubasiima olw'obuweereza bwabwe eri eggwanga lino. Mwesigwa Simon yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.